Nkujjukiza banaffe aba East Flow company basangibwa wali kwa Kamwesi building ebugoloobi bagenda kuyambako okuleeta ebintu ebiva ebweru w'eggwanga ebiva e Japan ebiva e China ebiva e Turkey ebiva mu America Bungereza batambuliza ku mazzi batambuliza ne ku ttaka mpozi ne mu nnyonyi kagoyo neetuuka bulungi bafunira warehouse mwonosuza ebintu byo flight consolidation and picking product sourcing byonna babikola kati emisolo gye basumbuwa soko ogendeyo bakusomese nti bw'otikka bw'oti omusolo osasula bwe guti bw'otikka bw'oti wano oba okendezezzaako babikusomese bakubire ku namba y'essimu eyo ojja kuba obafuna ye East Flow flight services bajja kuyambako nnyo. Akadagala kano nkakujjukiza kafune Sante Mixture Cough and Flu kafune ku maduuka ag'enjawulo agatunda eddagala National Drug Authority yakakakasa bakakola miti gyaffe gya wano nze jjo nabadde soogera nabagambye bwe soogera enkya nga manya temulinawo business so kafune 0708 0708 kale atulaba nkulamusizza wasuza otya olunaku olwaleero given that I'm a doctor ntudde ne kanso munnamateeka leero tugenda kwogera bya dokita nina mukwano gwange yampadde eddagala lino ndikozesezzaako nelikola kubanga by yesterday eddoboozi nowadde tosaako ng'obwompulira muganda wange mbanga ekikere naye bwe nakanyweddeko ekiro genza okukeera ku makya nga kali ndikkiriya bakayita Sante Mixture Cough and Flu National Drug Authority yakakkiriza so kwe kali katale osobola okugenda ewandegeya mu pharmacies ewandegeya ne pharmacies enankulabye bajja kuba bakakuwa kali mu kakoleddwa miti gyaffe gya wano mirandira gya wano bikoola bya wano miti gya wano bakayita Sante Cough Mixture ka Cough and Flu ennaku zino ekikandeesiza ennaku zino oba enkuba buli lwebeera nga enfufu weeri nene enkuba nejjanga egiringizaako bisituka fera netuba nga tufeenya so essimu ngenda gikuteerawo awo kw'omu n'okuba gwayagala okubasuubulako eri 0708 717 bakayita Sante Cough Mixture kanoonye mu pharmacy kuli okumpi okanyweko ojja kuba mu bbanga ettono ennyo ojja kuba eddoboozi olimaze okukirya linga nga n'essenyiga naye otandise okulengera ng'agenda paka luno okamalamu ndi ne munnamateeka muyita Kanso Suuna nsaba abantu bano beeyanjulire abatulaba sanso okubeerako wano ne dokita sanso okufuna omukisa guno okutuulako wano tubeeko bitunyumya amannya nze Suuna Zakariya ndi munnamateeka nkola ne Nalukola Advocates and Solicitors wano Mengo wetusinziira ne tuweereza abantu ba Uganda n'abantu ba Buganda n'ensi yonna okutwaliza wamu sebo n'esiimye okubawa so kati kasita olya Nalukola Advocate and Solicitors erinnya Nalukola lyolimanyi waffe wawano ku channel ye Attorney General wa ludda oluli oluvuganya gavumenti ate nga mbaka akiikirira abantu b'e Kawempe so kyetuyita Nalukola Advocate kati nze no Solicitors nalinga mmanyi ti Solicitors abeera bali mu kusolicitinga kati nga wesanga angende wa mukulu wange ngasanga company nga kuliko Solicitors wakati bano ate babasolooza ki leero mungi agenda nfuneyo ka certificate mu mateeka njawulo ekigambo advocate aba advocatinga ki then solicitor aba asolicitinga ki ne bw'onoova ku mpewo ojja kujja mbikumenyera empolampola ogolyo bitegeera kakati ekimundeesezza Kanso Suuna waliwo enkaayana ez'ekika ekyawaggulu okwetema okw'ekika ekyawaggulu tebinnaba kujja nnyo mu mawulire naye essaawa yonna it is now waliwo omukyala eyanjigiriza nti esooka kubeera problemu nefuuka challenge then nebeera issue tekinabeera nnyo issue but it is a problem essaawa negenda kufuuka challenge efuuke issue abantu naddala abagagga abafudde bw'obala gwandaba n'obala emyezi nga kale bala ogulo gwa 7 bala abantu bomanyi abagagga nga bafudde omwaka gumwe emabega
oddeyo tunuleko mu famire zaabwe ejjambiya abantu abatanaziwagala bali mu kuziwagala ebivumo bifulayinga okuva ewasenga paka mu baana okuva ewabaana paka mu bakojja okuva mu bakojja paka mu bamulirwana ebivumo bifulayinga abantu beerangira naye ng'ekibaviirako okwerangira omukulu yafa taata yafa maama yafa ekisembyeyo kibadde kya mukadde waffe Tadeo yabadde director w'essomero erya King David eyafiridde mu kabenje ka baasi amwafiridde abaana wiiki gye twakakuba amabega kitalo nnyo yalese awandiise okusinziira ku kye baasomye kigambibwa nti yalese awandiise nti nyumba yange njiwadde omukyala accounts nziwadde omukyala essomero nirekedde omukyala ne mwannyinaze kakati maama talina we yalabikidde kakati ng'ekyo mu ntegere yange kizibu okuteeka maama wo kuba olowooza yagenda okusokoko kakati waliwo abagaa lwaki tasobola kubanga teyalekedde maama we ekintu kyonna kakati abo be tulowooza nti babadde beetegese ebikiraamo batandise okikubamu ebituli kakati nzize nnyamba abali wano mu nsonga y'okuteekateeka singa oba omaze okuva mu bulamu bw'ensi eno kyekikundeeseza onkimpisizeemu mu ngeri y'amateeka n'abali wano bakitegeere ekiraamu kyeki awe tuba tutandikira ng'otunnyonnyola ekiraamu kyeki then tudde wali ku biki ebifuula ekiraamu nti bwe kiba kivuddeyo bwe ne ŋŋamba abasawo ne bannyaba bali mu lumbe omwami gundi yaleka agambye bw'ati biki bye batunako yagamba aleka tulabe eddala yeye oba ddala si yeye oba otandikira dokita neyanziza omukisa ogwo okunyumyamu ne bannayuganda ku nsonga eno enkulu bannayensaba mu nsaasire eddoboozi si ddungi era ndabika ngenda kwettanira asante mixture okulongoosa eddoboozi lino nafunyemu kisenyiga naye mu bimpimpi ekiraamu kitegeere bw'oti okwagala kw'omugenzi ng'amaze okuva mu nsi okwagala kw'omugenzi ng'amaze okuva mu nsi biki byayagala bikolebwe ng'avudde mu nsi okusingira ddala ku bintu bye ku by'obugagga bwe kitegeere bw'otyo nti nze nandiyagadde biki ebiba bikolebwa kiriko ebintu bingi kiriko okwagala kw'omugenzi okugeza obugeza wanaaziikibwa singa mba nvudde mu bulamu bw'ensi nziikibwewa singa mba nvudde okuziika gy'otayagala kisoboka gye buvuddeko awo entalo waziraba ono azigamba nziikibwe gindi ono agamba nziikibwe gindi omwami oli yafiira mu kabenje kyokka singa ekiramu kibaawo kisobola okwadressinga ensonga eyo n'omugenzi ayinza oba yagamba nti nze mu ebyo ebifo ebibiri byonna bye bakayanira saagala kunziikayo nze njagala kunziika gindi ekiramu kibittaanye ekiramu kitubuulira engabanya y'ebintu bintu byange essaati yange enjeru eyo gye mbadde nsinga okwagala njagala eweebwe Dokita Kwefulukuta abadde musajja wange nnyo ennyumba yange ennungi matiribona gye njagala eweebwe gundi kakati ekyo kyekiraamu okwagala your wishes ebiba bibaawo ng'omaze okugenda kano kakulu nako kankayiseewo ekiraamu kijja okufuuka ekiraamu ng'omuntu amaze kufa siso agamba nti nakola ekiraamu naye kiteresa kasendwa kasitoofa lwefuuka nti kati kwe okwagala kuwo bw'okikola n'okiteresa kiba kiraamu naye nakwezi waliwo gye nali omuntu neyemakula n'agwa ku kiraamu kya taata we nanti nze ne taata yagamba bwati mu kiraamu ki ekyo kiba tekinnaba kufuuka mpaka ng'omuntu oyo amaze okukola ki
kuba osobola okigwako nga gwogenda osikira kampuni kati ate oli tannafa kati eno oyagala okissa mu nkola ati oli waali naawe wooli oli mumujjukiza ssebo walama nze nanyini kampuni eno ontegeera kati linda nfe kati obola tugamba nti kijja mu nkola ng'omuntu amaze okufa naye ekibuuzo kiri ekirala kyoyongeddeko biki ebifuula ekiraamu wenkijjirayo bwe nti nga tebagenda kuntwala misinde mulumbe biki bye balina okutunuulira nga naye wanaaba bakututte emisinde ogenda oli mugumu ogamba bantutte lwakweyagaliza naye okusinziira ku bino ne bino kuba lwe lutalo kati we luli namwandu aleeta olupapula yagamba leka tulabe handwriting leka tulabe gundi ali tasobolako kuwa mmotoka oyo mwana biki bye tutunuulira mulumbe awo ekisooka kirina okuba mu buwandiike peeni ku lupapula si typing naye esobola okuba naye anti typing naye tugibalira mu biwandiike okitegeera si mboozi kujjawo nenyumyamu neŋŋamba nga temunnagira nze mbadde ntambula naye nti mubadde mutulaba yaŋŋamba bwa ekyo awo tetubaawo twagala ekiraamu kirina bba mu buwandiike naye kantereezeemu tulina ebiwandiiko ebiraamu bibiri waliwo ebiraamu ebyaffe eby'abantu ba bulijjo byetugenda okusinga okwetolerako wabaawo n'ebiraamu eby'abantu ab'amagye abali military related bo etteeka lyabawaayo omuwaatwa ng'asobola okukola ekiraamu ekyogera obwogezi kankuwa ekyokulabirako ayinza oba talaamanga talina kiraamu kiwandiike naye bali mu lutalo emundu etokota bakuba sabbaawa n'agamba munywanyi we nti bwe mba nfudde ebintu byange bikolebwe nga bwe biti ekyo tukiwa ekitiibwa because abo balina special ki teyalina budde buwandiika yalabirawo ng'emundu etokota naga leero nno tuwedde enambushi gye tufunye tuguddemu so bw'owona abantu baŋŋambire bw'oti awo yalinawo omuwaatwa naye ffe abalala ffenna abatalina kitugoba ng'osobola kukakkana tulina kuba mu buwandiike abantu balina ennaku zino ekintu kibongererako inaga nti nja kukola vidiyo ntuule wano nsome ebintu byange vidiyo nnungi vidiyo erina kwongereza ku buki ku buwandiike supplementing ebyo wateeka mu buwandiike ekyokubiri ekiraamu kirina okuba nga kisayininge nassaako omukono Saalongo eyawandiise Saalongo bw'amala okussaako omukono n'atuteerawo n'ennaku z'omwezi zakiwandiise tuleme kuba kukubagana mpawa nti oyi kino yekiwandiika ddi kubanga awo yali mulwadde ng'ali mu ICU ate gogamba yakiwandiika twagala nnyo abeere ng'akitaddeko omukono ng'era akisayinize kituggirewo n'okubagana empawa kuba bisobola okujja ebibiri namwandu ayina ne mukulu w'omugenzi ayina kati waliyo ne mukwano gw'ayina bwe tulaba nga bali ababiri bye bayina bya mwaka gwa 2022 kyokka ono aleese ekya 2026 omugenzi kyasani nga 2026 ekyo tusooka ne tukonsideringa ekyo kuba kitegeeza omanye etteeka litukkiriza okukyusaamu kati oli bajja ng'ekirina deeti ey'omu maaso kitegeeza oyo yakola ki yakyusaamu yaterezaamu bwe tumala ekyo twetaaga tubeeko abajulizi ababaddewo ng'awandiika ng'era bakulabye nga bw'okijjayo mulumbe n'ogamba bassebo ne bannyabo omugenzi yagamba bw'ati nga waliyo abasobola okugamba butereevu naliwo kituufu nange naliwo ne gundi yaliwo nalaba omugenzi ng'akiwandiika n'ateekako n'omukono olw'ensonga eyo twagala nnyo nabo bennyini
we basayininge ababaddewo bwe babaddewo bateekeko n'ennaku z'omwezi ez'olunaku olwo. Dokita kano tukakola okoze ekiraamu kyo olwaleero okitaddeko omukono ennaku za mwezi za leero. Kyokka omujulizi wo gw'ogamba nti akujulidde ye yeetuliddeyo raakaayi n'okitikka ku takisi n'akitwala n'ateekako omukono ennaku z'omwezi za mwezi gujja ojja kuleeta ebizibu. Abajulizi bakulabe nga naawe ng'oteekako omukono nabo bakoleki bateekeko era kati omaze oteekako ennaku z'omwezi omaze okukola dates bulungi biki twagala nnyo katuyingireko mu content tuyingireko mu bibeeramu. Twagala nnyo kantandikire ku kikulu gabanye ki ebintu gabanye emaali gigabe kuba yiyo gwogikoze baati naye ennuma omanyi lwaki ennuma nti kukugabana emaali n'okukola emaali kiriwo ekisinga okukaluba kukola kati nze nabayamba nenkola ekizibu kyakugikungana kati mmwe ekyangu nakyo nkibakolere mugenda kwetema ekintu ekyo kinnuma okuba ti nze nakola ekizibu nenjikuŋŋaanya kati mwabendese ku nsi abagenda okweyagala ekyangu kibalemye. Dokita omanyi lwaki kitulema? Mukama Katonda yakola omwana Adamu nga takkuta kakati ffe tugenda ne tulowooza nti wompadde essaati 2 wandibadde ompadde 6 kakati twagala nnyo okubigaba ng'era omukulu bwe yakoze n'ogabanya emaali yo naye amateeka ennaku zino gagenze gakyuka mu kugabanya emaali waliwo kati bye tukonsidaringa kano ketegereze. Ekisooka oyina okuwa omukyala wo oba omwami wo ebyo bigenda omusobozesa okuba mu bulamu. Ne bwemba okwagala kwange kwali bwekuto naye ne mukukizuula nti bye muwadde tebimusobozesa kubeera mu bulamu. Tuyinza kankikiratifying simusobozesa obulamu bwali basic kangambe basic needs zeetaaga okusurvive nkankuwa ekyokulabirako. Ennaku zino amateeka gatugaana okugaba amaka omugenzi wabadde akola ki wabadde abeera n'abantu be kubanga etteeka nakituwa nti ago gasigazibwa oyo omwami oba omukyala aba akoze eki abakyala nno batera okulowooza nti bo tebalina kutuwaayo omukyala yazimba enju ye n'agireka nemusanga ng'eri mu kuserekebwa kati netubeeramu ffena netuwangaaliramu nenguliramu ebintu netubeeramu emyaka gyaffe mukyala naafa si bwoba oliawo nga abantu bagogola emimiro ab'eŋŋanda ze nga bakutwala kaguddeyo. balina okukimanya nti naawe ng'omwami balina okukuwa w'osavayivingira gwe bw'ovaawo ennyumba eyo eddira baana kati beba abantu ababiri abakulu oba okuprovidingira abalala beba lineal descendants beba abaana abakuvaamu. Bwana kwefu twagala nnyo mu kiraamu kyo oba providingire oba we ku bintu nti omukyala yayitunye waasu kati abaana bano bajja kuba bwe bati ono muwadde kino onaakola bwe kiti kikulu nnyo. Omuntu ow'okusatu be bayita ba dependent relatives abaneesigamako abakwesigamako si baana bange mwana wa kojja mwana wange wa mwoyo namuzaala mu kyaki ninawo omukadde awo ku kyalo gwendabirira tokitwala nawala nnyo maama w'omugenzi aba dependent relative kakati nzikiriza tukuba ekifaananyi mu nsonga eno gye waleese eya omwami w'essomero
abantu bangi bavudde bati ayinza tobuta providingira maama tukirize tugaane mu ndaba ennyangu oyinza okulaba nti omwami yasuubira nti maama ajja kumukola ki kusookayo kuba Katonda yagera ebibye byagera ye yamusoose eyo naye yakisuubira bwakityo kakati mwabaliwo ba executors tujja kubannyonnyola kibakakatako okulaba nti maama ono munyize mu kiraamo ekyo muddemu mutunudde mulabe maama agenda kubeerawo atya kubanga maama ono obulamu bwe sustenance ye okubeerawo kwe abadde akujja ku mutabani ki mutabani we n'olw'ensonga eyo kibakakatako okukola enteekateeka okulaba nti basics ezo z'abadde amufunako asigala akola ki asigala azifuna ekyokulabirako ate nga kyabuntu maama abadde ajjanjabwa mutabani we kakati agenda kukola bw'atya era mulwakuba mufunyi bwe mugamba nti maama taata mutabani we kaafudde dde lwamata awo ng'ajje wasuuna ngamba kuba mu mbuga z'amateeka anti awo public ng'etandika akayanira ebintu byamutaki teyakola bibye teyina byabbaawe lwaki abalabi bannamwandu okusanga nazalawo osanga mayembe baba bakikola naye baba bakikola mu bukyamu kuba ffe etteeka ligamba afunirweyo provisions because abadde adependingira ku ki kyokka obutamuprovidingira tekitta kiraamu naye kiwa ono ataweereddwa olukusa olugenda mu kkooti oba lugenda eri abavunaanyizibwa ku kiraamu okumukolera ki enteekateeka abavunaanyizibwa ku kiraamu bwe tebamukoledde enteekateeka n'agenda mu kkooti n'asaba kkooti eragire aweebwe omugabo mu maali ya mutabani we naye katusuubire nti mu buntu ate mu ndaba eyawala abagenda okuvunaanyizibwa ku kiraamu ky'omugenzi bajja kiteeka mu nkola akabaka njagala weetegereze ku kiraamu be bavunaanyizibwa ku kiteeka mu nkola betuyita ba executors omanyi sikifanga koze kasaba soma mpita mu boyisi sidakawo okumanya bwamala okusoma ani ateeka mu nkola omanyi wano twagala nnyo okuwuliriza bawuliriza embuzi ey'ebitanga agiwadde musisi eggaali ye agiwadde gundi bali malusitukaawo ngo embuzi yo ku bbega nedda ssebo olusitukaawo embuzi yo tedda ku bbega olusitukaawo tutegeera nnyo baani bagambye okukiteeka mu nkola gwagambye okukiteeka mu nkola bwe tumala okusomaawo kitegeeza yavunaanyizibwa okulaba essaati eno egenze wagundi empale eno egenze wagundi naye ekyo naye takikolerawo akitwala agenda n'afuna obuyinza okuva mu kkooti obuyinza bwafuna gye tuyita probate olumala okukisoma nemutegeera nti agambye mutabani we kwefu ne mukwano gwe musisi ne mukyala we gundi beba bakiteeka mu nkola wali bwe mbanze empandiika era nyina no bassaamu ti bano be balissa mu nkola byempandiise be bavunaanyizibwa okubiteekamu era we wali enjawulo ya administrator ne be tuyita ba executor kubanga ba executor omugenzi aba akoze eki abalonzi kati bo kye bakola
bo tebagenda eri ward administrator general bino byowulira nti gende ward administrator general mutuuze simanyi meeting eyo tebagenda bo bajja buzi eri ffe bannamateeka oba bo ne beekolera petition ne bagiteeka mu kooti nti ffe omugenzi mu kiraamo yagambye ffe abavunaanyizibwa kiteeka mu nkola n'olw'ensonga eyo tusaba kooti etuwa obuyinza tuteeke byeyalamba muki mu nkola emitendera egyo emirala weegiri awo genda langa mawulire bwemala langa mawulire ennaku 14 bwe zigwako genda kooti eba identifying ebyo gyebiri ebyo bye biyingira munda naye kati amala yita mitendera egyo n'afuna obuyinza n'atandika okuteeka muki mu nkola gwatwala embuzi olina okulinda ono asooka afune obuyinza tostukana gwagobamu abapangisa ogamba ennyumba zino basomye ejjo ekiraamo ng'ennyumba bazimpadde mufulume olina kusooka kulinda bali era be bakukwasa n'okola obwandiike nti nze Musisi gwe baawa embuzi mu kiraamo embuzi yange ngikoze eki ngifunye ng'okuba mbuzi y'okubbega ng'ogendaka naye wogikwatira wali tukuvunaana omusango gwa intermeddling gwani yagikuwadde basomye wali okusoma obusomi tekumalayo nsonga kakati ako nako kakulu naye dokita njagala twetegereze n'akantu kano baani abateekesa mu nkola ekiraamo ky'omugenzi waliwo okubuzaabuzibwawo byawukanamu baani abasobola okusayininga nti bawalabye omugenzi ng'akola ababaddewo ng'akola then wabeerawo n'abavunaanyizibwa okiteeka mu nkola kati katusooke bwe tuti ababaddewo ng'omugenzi akola qualities zaabwe ziizino ekisooka bo bennyini balina okuba nga bategeera bulungi ng'era omugenzi era bweri ng'ategeera bulungi omugenzi naye bw'aba akola ekiraamo alina okuba nga omutwe guli bulungi talina bimusumbuwa tuki n'akola ekiraamo kakati ne bano ababeerawo balina okuba nga bategeera bulungi ba myaka 18 n'ogenda waggulu ekirala nga tebayinaamu mugabo mu bigendo gabanyizibwa tebatuuka wali ne bagamba nti suuna muwadde ennyumba y'egindi tugenda otuuka eno mubabaddewo otandika okutuluwuuzisa obulala naye ayinza okuba alina bye yamusosokaasokaawo oba yali amutadde ku gaani point okitegeera tesuuna ate gwe bawadde ennyumba y'emakindye ate yeyabaddewo nga basayininga nedda nti nze mutabani w'omugenzi gw'abadde asinga okwagala n'olwekyo ez'omu ku basayininze ye conflict of interest ogenze mu conflict kakati onootunnyonnyola otya kifuuka kizibu twagala nnyo nga tayinaamu muki mugabo kyokka ate ekyenjawulo ekiri eno kuba genda oteeka mu nkola omuntu ayinamu omugabo asobola okuba omu ku bo kubanga biba byakola ki byalwaniribwa ye ateeka buteesi muki mu nkola ako tulina okukegendereza ennyo kubanga bwe bumu kubuviirako enkaayana Musisi otugamba taata yakuwadde eka 4 kyokka ate Musisi gw'omu ku basayininze ng'ababaddewo ate era gw'omu agenda oteeka mu nkola okalabye akalala akakulu ejjambi yange etandika okumasaamasa okuwagalibwa ketulina okwetegereza akalala entereka yekira maze okiwandiika omaze okiwandiika ani atereka bwana kwefu mpozi muzeeyi yani Muzeeyi Buyondo Peter maze okuwandiika owange muzeeyi Habibu Zimbe ali Busiika awandiise ekiwandiiko wange ali wakaliga wali bayiviza hotero muna ero tukogabana nga ffe twamala ddi
nenda fera tuli kumpi tasobola kukola nandetera intereke nga gwomu kubagenda okugabana osoma mu booti ogamba lwaki abava ebusiika nga wano ku De Winton nze yabadde atya so beneficiary tatereka lwansonga nyingi asobola okwesokasoka asobola omanye ekiramu kirina okubeera mu mbeera nga tetuleetera nnyo bibuuzo kyova olaba bajjajjaffe bakiteresanga abasajja kabakazeeyi kajja mu kakanzu n'akagaali bakiteresanga omusajja nga bw'akijjayo ffenna tukola ki namugamba omusajja Muzeeyi Kamaadi ne Muzeeyi Zimbe balina okubanga enkolagana bwiri njukira nali muto nalabako taata eyo agenda n'atereka ekiramu kya munywanyi we ffe tuli eyo omusajja agenda afa ffe twezanyira okugira kuti tebana Muzeeyi Habibu ayisa olukiiko lwa mwenna ayisa abaana awo abaana bamutwalinga tuzannya nabo era Muzeeyi Habibu yasoma nga bagamba nti ki nti weewaawo omusajja oli naye yalama mu nnamenzi yaye nti ebintu byonna okugabanyizibwa omwana asembayo buta alina kumala kuweza myaka 18 nakati bakyalinze yasooka nagaa buli kimu kiseyenga bwe kibadde kino ono yagenda okivunanyizibwako neyagenda okivunanyizibwako naye okugabanya oli amaze kuweza 18 bibaamu ebizibu naye kwe kwagala kwani omugenzi omugenzi kati Muzeeyi Habibu yagenda okuvaayo nga bw'asoma ddala buli muntu agamba owamma tamuyinaako Luganda tagenda kufuna omulaba emyaka gimatalinga emyaka giyinza okumatalinga n'obutamatalinga naye giyamba okuleeta ekifaananyi ekirungi akuba ekyokulabirako nze Mukama abadde ansaasidde ninako byenkoze naye tubaako gye tugenda eyo agamba nti tulinda kanso ajja nakyo ekiraamo lukiiko lutudde mu lujjaawo senga weekanna bulemu baani maama emmanga maama engulu jjajja batudde mu lukiiko bagamba kansa aleeta ekiraamo abamu olw'emyaka yagamba naye kanso si akiina nvubuka naye Zambala eyo yanyumizaako walowooza omukadde alibeera mu kyalo eyo nga batabani be baagala kumubbako byapa kati awulira eddoboozi eddene ku leediyo nagaana omanyi kati wali ekyapa byapa byaye ku CBS ndiwo omusajja omukulu ono abitereke twali tukyalina eno nga tetulasala kudda eno Zambala bamuga waliwo omukadde akwagala wali Zambala yamala okusoma agesatu nga jyala kati mukadde gwe Zambala kati Zambala wakati muveeko njagala Zambala oli gwe Zambala sebo nze Zambala blasi omukasa abaagala okubibba bakulu ne kuggwe yewe yatulira emyaka naga bali abaagala okubibba bakulu kale ono muto nnyo ku bo muzikadde akwata kikapu kye ng'addayo emyaka agitegeera byebimu ku bisomooza ebyo bibaamu naye of course kati Mungu atusaasidde tubadde tested tuvaayo nga ffe abalina tuvaayo nga ffe abasoma emyaka gyegyo naye avuddewa Munnalukoola Advocates and Solicitors ate omuntu agenda okulaba nga bwe yalaba egindi bwewakola egindi bw'alaba nti bwewakola egindi n'egindi bwe kibadde nanti sooka ompiseemuko abantu kubanga sifuna mukisa kubuuza olinayo abagagga abakutuukidde oba abantu bonna abaali bakutuukidde n'obayambako mu nsonga ezo Dokita Mukama atukozesezza ne tubaako abantu abatwesize omanyi
ebintu bya succession obusika n'okutambuza estates si kya lunaku lumu continuous process hakati era ebimu ku bisinga tutawaanya ffe wano tulowooza nti succession ekolebwa ku olumbere luwedde ne basaako omusika ne basoma nti biwedde. Mukama atukozesezza ngenda kuwayo ekyokulabirako sijja kigenda mu detail naye mba naakamala okusoma nange naakatandika okujja mu bintu sinaba kubitegeera bulungi nange mbitandika. Omusajja yali munywanyi gwa kojja wange naye lwakuba nti yali yategeera nti n'ebintu bye mbadde nkola ne kojja musajja najja nagamba of course ffe twakula tubalaba nga basajja b'amaanyi. Musajja ali w'amaanyi mu kibuga nnyo wano ne Nabagereka Foundation eyo nga bamu kubalimu musajja w'amaanyi. Musajja nagamba nti suuna kusinziira ku bintu by'okoze ne bwenkulabye jangu tukole ekirala ntuule naawe tukole ekirala. Kankubulire Dr. Kwefulukuta okukola ekirala gye gimu ku mirimu emizibu ennyo nze egintadde mu kusoomoozebwa. Ompamu omusango n'enguwoza bakuwamu bino ebyaffe yatutte ettaka yasazizaamu ekyapa naye ekiramu ekimu ku kibifuula ekizibu omuntu aba yeetegekera obulamu nga tetukola ki nga temuliiyo. Dr. Gundi Bwanakazi w'Ekapola alina ekintu kyeyayogera agamba nti abasajja baba b'amaanyi. Omusajja n'ateekateeka n'okubanga n'ateekateeka n'ebibiri baawo nga taliiwo. Omusajja oli yateekateeka. Dokita twawandiikira ekiraamo emyezi 4 nga bwe musazaasaza oba bulina bya bugagga buli lunaku agakaleero bwe tusaza bwe twongeramu bwe tujjamu kino bwe tujjamu kiri. Ekirala kye nalaba abasajja baba bakola ekiraamu oba abakyala bano ng'abantu akola ekiraamu era ekiraamu ky'abantu tugezeeko okukiwa ekitiibwa. Tayaayaanira nnyo bintu by'abantu by'abalala because of our experiences era agenda n'akunyumiza kubanza omusajja twakolanga bw'akunyumiza twanyumya okuva ku lunaku lwe yazaalibwa byajjukira mpaka obulamu gy'abumalidde. Naye ng'ekikwewuunyisa buli lwe ŋŋendayo ansasula egyo n'emyezi 6 emyezi 4 tulangaawo ku ofiisi. Naye omusajja yakola ekiraamu supa. Omusajja n'ateekateeka okuva ku olunaku lwafa ani abavunaanyizibwa okumuziika. Kakiiko kaliko baani n'akakiiko n'akateekako nti akakiiko akavunaanyizibwa okunziika ke kano bwe nfa ng'omubiri gusookebwa wano ne guddizibwa wano ne guddizibwa wano nziikibwanga ku ssaawa bwe ziti. Era bino ngenda neraba n'agamba nti mu kuziika kwange bannabyabufuzi temubawanga akazindaalo. Simanze kansala tubbi chairman tubbi nanti wakiri mukawangamu omwana wange w'emyaka 5 namumuunya okusinga okukawa nabeera omumumuunya bwati. Era ngenda nendaba abaana nga bazanya nga bazira sikiiti okwo ku TikTok mwana nti ku kufa kwange abasajja bonna temubawe emmere nga kubye bamuyisizaamu ati abasajja bonna temubawe emmere. Ekikumbulisa bino kiri nti okulaga abantu batwala obudde bwabwe mu kulama myezi 4. Dokita nze ekyokulabirako ekirala twaliwa
tuli mu office awo tulina omukulu gwe tukolera bakulu bangi tubakoledde mukama atubeeredde bakisa musajja aba afuluma ati nakomawo naŋŋamba naye akantu ako tukakyuseemu ono gwe mbadde omwana oyo bakulu mpagi badde bakulu mpagi oyo sooka olindemu sooka olindemu the energy okulowooza okwefumiitiriza okugenda mu kukola ekiraamu si bya bulijjo era abantu nze mbakubiriza okulaama tokukola nga kintu kya lunaku lumu owandiikako by'owandiise olwaleero ne tugamba nti genda onywemu ekikubo kyaki kyakaawa waliwo awandiika ng'alina obusungu yayombye omutabani yamunyiiziza najja n'agamba ono tafunanga ekintu kyonna okitegeera nassaako omukono okitegeera kakati omuntu bwati mugamba sooka onywemu kakaawa twogereziganye enkya n'abeera awo oli n'alaba nti okusinziira ebintu gye bigenda nina omusajja twakola ekiraamu yalina mukwano gwe nga baagalana omusajja n'agamba nti baana bange temutabaalanga abaana baani bamukwano gwange gundi kubanga enkolagana gye babadde nayo yabwaluganda yabwalusajja bukulu kakati ono n'ayagala nti ligasi eyo esigale ng'etambula naye mu baana ba mukwano gw'oli ne mubaamu omwana amunyiiza kuba alina bye yakola n'amunyiiza n'aba ng'agamba nti obwa sseruganda obwo bukoze eki buweddewo obwa sseruganda obwo buweddewo n'akitumye gamba nti muzeeyi nze ndi looya nze kinkakatako okukola gwe kyokoze eki kyoyagadde naye tumale okunywamu akacyayi akakaawa era bwe twamala okunywamu akakaawa n'atandika okubaako byatowolokoka bwe yamala n'agamba nti ok tujja kuddamu tusisinkane ensonga eyo tugimalirize sikulise eyo yennyini yeyankubira nti ensonga eri kisigale nga bwe kyali tebatabaala tebatutabaala okitegeera kakati kyengezaako okulaga ebiramu bibaamu ebintu bingi abantu batwala obudde okukola ebiramu ebyo era nze nkubiriza nnyo abantu nti bwe tukisangamu obunafu kale tulwane okutereeza obunafu obwo kati bwe tusanga obunafu mu kiramu ky'omukulu ono olw'okuba nti teyawadde maama tutereeze obunafu obwo abasigaddewo okusinga oli okukuba ekifo n'agamba nti katawadde maama ekyo si kikye ontegeera because in the experience endaze nti it takes a lot olaba omuntu okumugamba bugambi nti owayikola ekiraamu era wewedda njagala kutuusaawo kubanga nze ekiraamu tumanyi kabonero nti oba ogenda kufa okikolera bwoti nga kitandika okuyita oba ogenze lumu nagenda okwogerako ne gurupu y'abantu basawo bakuukutivu bampitaawo ku speaker apartments baali balina association yaabwe batudde tugenda twogere kukola ekiraamu class of Makerere, very, very, very senior people in this country. Twatunyumya twogedde ensonga tuzogedde omukulu n'agamba
bannange nze kinkakatako naye ntya kubanga yebbanga lyonna akimanyi bakola ki bafa naye gurupu yaabwe ekirungi erimu ba psychologists and whatever. It is a formidable group and we have made banji tubakoledde mu group eyo. Omusajja n'amubuuza nti abatalama bameka bomanya abafudde oba bo bakola wa contract nti bo tebakola ki bo tebafa agenda okugira off heading alina abantu nga abiri tebalama naye bafa bonna bafa na ogenda okujja kuti nti bw'otunulayo bo family ziri zitya so nga obubi obuli mu butalama businga okutya okuli mu kulamba era kyova olaba njagala nnyo Katikkiro bw'ayogera ku nsonga eno Katikkiro yatuwa eddoboozi n'agamba bannange tukikole tulame Omulangira Nakibinge ye ate tumwogeremu n'okumwebazaako ensusu Omulangira Nakibinge yasaba abantu bannange mulame n'agamba nti ate bw'otalama ebintu byo bitwalibwa bannakigwanyizi b'otalowooza nako Kafeero yayita abatali bakinywi niweewuunya kubanga kati kankuwe obuzibu obuli mu butalama gwe bw'otalama ekisooka abantu ejjambya zinyookerawo Suuna muganda wo Suuna amaze emyaka sina muganda wo muri eyo yakulabako era akaayi batuuka n'agogolo omumiro bana bakulu mpagi yafudde kitalo ddala kati wano fa babisalawo wano tulina okukola bwe tuti tugenda kukola bwe tuti n'otunuulira Ssenkaggale akuba pulaani y'ebintu by'abakulu mpagi ng'amanyi kimumanya amaze emyaka 2 tamanyi bwabeera tamanyi ki temubukalire mwali wero connected bulungi nnyo okitegeera kakati ebyo mugenda okulaba nga n'abasajja ababadde mu by'okuziika bye bakoze temubitegedde naye nga muna mumala kugamba naye bebaani baddaani yagambye yasoma oba ne taata ninge yadde olubuto olunene nga muwanvu nga tagambikako neddabo kabini mwe yajjidde okitegeera kakuwa ekyokulabirako mu layini eyo omwami oli bw'erakola ekiramu n'agamba nti bana byabufuzi sibaagala kwogera mu kuziika kwange ebyokubi era bweryanyumiza yaŋŋamba nti omusajja abeera awo nga takumanyi ne bamuwa akazina n'agamba naye tufiiriddwa nnyo era bannange bwe muwala ekisanja ekijja mundabira ddala kitalo nnyo ekyamugenzi Musisi ng'afudde yeyokaana kyokka ekyatutuukako kimanyi waliwo omusajja yajja bakitiibwa ababeereyo ku disitulikiti yajja n'alemerako kubanga twalinawo abaziisi bangi ziisi nga 12,13 nafuna obupapula tubbi waali sitting baaliwo bana sitting MPs then batubbi baani naye omusajja ono twamuwa ekira akazindaalo omanyi omusajja okwogerera ddala omugenzi byeriteegera ekiro mwagamba wayi kale waliwo embaga gye nakolako nga area MP waali naye omugole mu meeting gye twalimu yaŋŋamba area MP saagala yadde agire mu muzindaalo kati ddayire musoogira ajoberamu nga gwe kwefu oli omumanyi MP naye omugole yagambye tayogera gwe dokita obeera mu kusoomozebwa kw'amaanyi nnyo bw'otalama ebyo byonna obiwa omuki obiwa omuwaatwa ffe balooya tujja kujja tusokooleko bye tusokoola omugenzi teyalama nti kale
tugende tukole letters of administration. Nze ssuuna okubakolera letters of administration ekibanja ekyo mujja kubaako bwe mundaba. Yiika ziri 15 ntwalako eka 3. Kituufu mulina okunsasula. Naye bwe wabaawo ekiraamu ebyo byonna bikendeera. Kubanga ate tumanyi n'okubagamba tujja kubatwala ewa administrator general. Buli omutawulirangayo no bagamba hayi ojja tubiwulira naye bagende bakutwala eyo wa Balamu katomanyi nakumanya nti Balamu wamulabe bagenda batwala mu Balamu eyo ontegedde oli bagenda omunyo nti administrator general ate bategeeza Balamu bonna be bamu fera tugenda gavumenti waliwo yagenda abikoleko yanamanya fana atubulira ebinaaba bivuddeyo tukendereze ku bikemo mulame. Allah mutukendereze ku bikemo mulame kuba naffe tuli bantu tujja kusokola emaali yammwe okitegeera. Dokita okumanya okulama kukulu nnyo. Omusajja yalaama engoye ze. Oyo omusajja gw'obadde onnyumiza sijja kunyumiza oyo bajja kugamba sijja kukizayo ko bajja gamba nti omusajja ng'omusimu n'alaama engoye ze. Dokita senga ofiiridde wano engoye zo tuzikole tutya? Oyo alina esaati zayagala otwala buli lw'ogyambala kasaati kampe kasaati kampe tuuli small as it is. Small as it is. N'atulambika bulungi engoye zange muzikuŋŋaanyanga ne muzitwalira abantu bali era mu kuzibawa mubaweerangako ne ssente bwe ziti. Olw'essuuti yo ng'ogyagala sebola sitaawo n'agitwala ntandika gikubira mu bulo. Teyalina wa kinywi kyo. Wakiri wandibadde ogiwadde mukwano gwo Sebanakitta bwe mulwanye entalo bulungi nti Sebanakitta obadde musajja munnange. Ate ekirala njagala okukubiriza abantu ekiraamu bakigaziye bakijje ku ebintu byokka. Mayumba, ttaka, motoka kidde ku kyolwo. Ebyo bikulu ebyo bye bikulu ebirina okugabanyizibwamu ne gaziyaamu emikwano gyo wabeerawo babboyibo bannange nfudde naye omuntu ono mumuneebaliza ddala ankoze obulungi obutagambika mu bulamu bw'ensi eno. Watandika naye kyano n'ogamba kati kwefu afi ononsonywa gwoba ofudde hafi afudde aga kwefu natandika naye kyano kati sente ezivanga ku kyano mumuwangako yadde bagita hafi kyano. Okitegeera musajja tukolaganye kubanga ensi eno erimu abantu abatukoze obubi bangi naye n'abalungi nabo ki n'abalungi bangi. Awo no munaddiini yaŋŋamba mbu abatukoze obubi be batono lwakuba bawaawaala. Kituufu nanga offhead osobola okumpayo abantu 5 bakoze obubi bwe nalowoozaamu awo nga nyina babi nangani ate abakoze ebirungi. Banna abakoze obulungi babuulireko batabani bo ne bawalabu. Gamba omusajja bwe nali nzija e Kampala nasula ewuwe n'endya emmere paka lwe navumbamu nengenda ntandika kati abaana be mubalabiranga ddala kubanga ekyamazima kiikino omugagga tazaala mugagga kizibu. Embwa enjizi ezaala enkolya. Kakati gwe bw'oba nga ggwe ddala okitegedde nti omusajja oyo yakuwa omugongo n'ogutambulirako oyinza okuba nga gwe ovuddemu abaana abakoze ebinene. Kakati abo abakoze ebinene nabo bakubirize bakwate ku baani ku booli kuba ekyo nakyo osobola okukiraamira omwana wo kubanga ekyo nakyo kino kankuwa ekyokulabirako. Nze maama wange bwe nali omuto nayagala nnyo okubeera omusawo P4 P5 kubanga nalo maama wange yalina ekizibu ky'omutima naye nalowoozanga nnyo kubanga yafunanga taxi ne bamuleeta e Kampala ne bamujjanjaba ne bamuzza kati nalinga awo mu P4 P3 awo nga ndaba bikolebwa nnyo naye ne ngamba nti abasawo abo balabika tebakola ki kimala lwaki maama abeera tawona bandi banjanjabye omulundi gumu nakola ki nawona kati negamba nnyo nti nze bwe naakula nja kubeera omusawo maama mujjanjabe
kakati tuwe busiika ng'ekyo kye nnina mu mutwe tujja e Kampala tandika okubeera ebbunga awo kujja waffe andeese sound tayitamu tomufuna kojja kuleese kojja ndeese e Kampala tandise okusoma tusomye kakati bwe najja e Kampala natandika okulaba eddwaliro maama gy'akola ki gye bamujjanjabira nga lya ayekike gwe omanyi omuntu okujjanjabirwa mu ayekike mu 2006 2007 ng'omanyi kye kitegeeza olaba n'olwaliro kitegeeza kinene ebiseera ebyo neŋŋamba kale bwe natuuka mu ddwaliro nendyagala nnyo abasawo ndaba neno bano balabika bye bakola ki babitegeera ntandise okufuna likings endala kakati with the time sijja kukulwisa with the time maze okuvumbavumba mu nsomye ntuuse mu senior 4 ntandise okutegeera mukwate mubuli njagala nnyo ebyamateeka ne justice nga naye kati ye maama balabika bye bamujjanjaba bituufu obulwadde bwakola ki bwajja naye nze bukyanga ntandika kutegeera maama wange yajjanjabwa kojja oyo ebbanga lyonna n'amujjanjaba n'amuwa allowance era twabeeranga awo buli wiiki nga maama akabaasa ke bakoze eki okuva ewa kojja nga maama akabaasa ke bakamuweereza naye nga si mukozi wa kampuni ye yajjanjaba mwannyina alabirira mwannyina sikulwisa eyo nvumbyevumbyemu nsomye maze senior 6 kojja ntutte e Bulaayi okusoma kojja eyalabirira maama akutte ne ku baana ba mwannyina era beffe maama wange afa ndi Bulaayi eyo kojja akubira essimu agamba nti maama afudde kibi naye tiketi bagenda kugisaza genda olinnye ku airport ojje oziike maama nengirinnya nenzija nenziika maama bwabikoledde ne baganda bange ne bannyinaze butabalika kakati maama wange tusoma ekiraamo kye mu kiraamu muli agamba neebaza mwami Samuel Majiwega Musoke OMK Publishers bannanga nkoze obulungi obutagambika andabiridde Dr. Kwefunga kyayogerako nkiweera obujulizi mwannyinaze akiweera obujulizi buli omu akiweera obujulizi kakati bannange ekyo tukisalutinganga ebbanga lyonna bwe ntandise okukulaakulaamu ne risaaki gye nkoze mu by'okulaama n'ekitegeera nti abasajja bano n'abakyala bano baakolanga ebiraamu si kugabanya bintu byokka n'okukubuulirako obulamu bwe butambudde bantu bwe bakoze obulungi kakati kyenjagala okukubiriza abantu kuba yali talina mwali temulina kye muyinza kuwa kojja kiki kyoyinza okumuwa mu bye yaleka mugabane nga temulina kye muyinza gati kojja mumwegomesa tetuyinza nakumukwatiramu gundi kugamba nti yiiyo nga byonna bye mukola kusiwa nsaano ku mazzi amangi g'abawadde ne munywa naye kiri ekyokuba nti mu bantu abangi awulira nga basoma nti bannange omusajja oyo buli muntu n'akyuka n'amutunuulira ankoze obulungi obutagambika ekyo kyokka kikulu so abantu baffe bakyembulesingi
nti bana bwe nali nsikatidde wano gundi oyo nsaba mumunsiimire n'abaana bo bwe baba bagenda okwetabaala aga nti ekyo kankyerekereze kulwa kiri mu Bayibuli ndowooza Dawudi mwe yabuuliza bane teriyo yali mwana wani eyasigalayo mukolo obulungi obutagambika ku lwa kitaawe bye yankolera mumuteekaawo mu babasubi ba Bayibuli ate era n'abantu bakimanye mube bakoze obulungi mukole obulungi abantu b'abantu abo aba bakoze obulungi kuba y'engeri yokka gy'osobola okusasula ekiraamo tekiri ku bintu byokka n'oba oli mu muzigo osobola okuwola yaawe ekiraamo ekisiima logaba ndi muzigo wano TV omukyala yajja kusigalamu mu muzigo gwe nensaba abantu bano bayimukeko babawuubireko landiroodi mwogere kakoze obulungi omusajja n'akuwa ennyumba ye ng'osikatidde n'ojalagala muyita taata n'abaweerezaayo ne ku mmere bannaye nze musajja mumanyi ali awo erungujja awo abayina abapangisa kyalo kiramba ne mu biseera bya covid yagamba nti fena tetukola ki fena tetulina kiddako katumale okuvunuka covid tunaabiraba ngani akuwa eyeeyo obwereere otyo so mu mutima oguggazi yekira ate era dokita kamalirize ne kano mu kiraamu tubuuliriramu abantu baffe nga bwe ngambye tusobola okubuli nali nkola personal research nga nkompeyaringa setting yaffe eya okulama ne process n'ebintu engeri omanyi ebintu bino bye tulimu bajjajjaffe bakola ki babisookamu teri kipya kyetukola babikola dda kakati nenkompeyaningako n'abasajja bano abayindi abasajja bano abayindi nga sigenze nnyo nti dutera ebimu babifuula part of their lives part of their lives mu nkola yaabwe naye nga bitegeeza kusikirwa ontegeera nga bitegeeza kusikirwa kankuwa ekyokulabirako nti omwana wange naaba nga akimanyi nti enkolagana gye nnina ne Kwevu ampa ebintu bya hardware nungi ne tukapitalizing okuzimba enkolagana eyo ebbanga lyonna Kwevu ne wabaawo nekiyinza okujja wakati waffe ne twerekereza olw'okukuuma enkolagana eyo omanyi nti bajjajjaffe babangamu ebimu bye beerekereza nti ne baŋŋamba baamanyanga nti omwana oyo omulaba owewa Ssuuna era nga wamulaba bw'ati nagamba kulwa era omwana n'akulirawo awo luvannyuma nnyo eyo tutambule gamba nti bannaye Ssuuna mumuwanga omwana we okitegeera nga bibayamba okutambuza obulamu naye n'okutambuza obusika tuliddamu okusisinkana ndi kunnyonnyola obusika n'okitegeera emboozi tebankadde aginyumya yagikaddiya ye Kanso Ssuuna osobola okumusanga wano mu Nalukoola Advocate and Solicitors bali wano ku Masengere wennyini we tukolera wojja okubasanga here and there ebintu ebisinga ngenda nno kuwambira ddala bintu by'amateeka wano tuyina ebintu bingi bwe ngenze nkula bye tukola mu butamanya kyokka ate ng'obutamanya tebukugisaako musango era ngenda kusaba gwandaba wano
anything legal osobola okiteekanga mu comment section awo oba osobola okimpeereza ku namba yaffe eyo ne mbikuŋŋaanya ne mba nga mufuna at least once a month or wekiba kyetaagisiza najja n'atubangulamuko ku nsonga z'amateeka ebisigadde nkujjukiza bannaffe aba East Flow company basangibwa wali kwa Kamwesi building ebugoloobi bagenda kuyambako okuleeta ebintu ebiva ebweru w'eggwanga ebiva e Japan ebiva e China ebiva e Turkey ebiva mu America Bungereza batambuliza ku mazzi batambuliza ne ku ttaka mpozi ne mu nnyonyi kagoyo neetuuka bulungi bakufunira warehouse mwonosuza ebintu byo flight consolidation and picking product sourcing byonna babikola kati emisolo gibasumbuwa sooka ogendeyo bakusomese nti bw'otikka bw'oti omusolo osasula bwe guti bw'otikka bw'oti wano oba okendezezzaako babikusomese bakubire ku namba y'essimu eyo ojja kuba obafuna ye East Flow flight services bajja kuyambako nnyo. Akadagala kano nkakujjukiza kafune Sante Mixture Cough and Flu kafune ku maduuka ag'enjawulo agatunda eddagala National Drug Authority yakakakasa bakakola miti gyaffe gya wano nze jjo nabadde soogera ne bagambye bwe soogera enkya nga manya temulinawo business so kafune 0708 0708 olwali tuwadde tusimye businyi musingi ebisigadde bwe namufuna olulala nga tagenda mu chambers ajja kuba atwongererako awangale Ssaabasajja.